osooka n'otunuulira emyaka gy'oliko n'otunuulira n'ebiseera bye eby'omu maaso n'eby'abantu bo wakati waki ekisinga okutuluma tife abamu ku ffe tubadde tutunuulira Uganda nti ne bw'oba nga toli mu byabufuzi ng'osobola okugenda eka ne weebaka n'okola emirimu gyo kubanga okubeera mu byobufuzi is not a do or die ng'ono omukulu bw'abalowoozesa kati n'ekirala palamenti ogityobodde nnyo okuba nti gwe byoteekisa mu kapalamenti kaak'ekiro kuba Museveni alina kapalamenti kaak'ekiro katuuza alina kapalamenti kaabwe abafuga eggwanga lino zino gyonna polisi ezolaba ezijja tolowooza nti zireetebwa bapolisi makers bano iti waliwo kapalamenti kaabwe ak'ekiro katuuza ne basalawo ne bagamba nga tebannaleeta mweno palamenti yaffe nga tebannaleeta na mukabire ne bagamba kino tukyegabire kino tukikolebwe tuti ono tumugjewo ono tumusiranye kino tukyegabire kino lagire eno kwanga kati nga bw'otunuulira palamenti yaffe tugenda mu byabululu is vulnerable n'abaliganya ebiteekateeka ebyo abamu bagenda kwesimbawo mu bukiiko byabwe byenaale musimanyi biseeke byani ebyo nabo bagawaayo omusajja ajja kulaba bubi kakati mu budde buno ng'ensi eri mu kubonaabona omukulu yeewoze jjukira nti kati ne budget yagirivisinze n'agiza ku 72 trillion akuva ku lwenda no budget budget national budget yagije ku 52 nagiza eno gye tugenda okuyisa bajongeza lunaku lwajjo 72 bajongeza lunaku lwajjo nedda ku 72 trillion konka Museveni wanshemeza munonga kakati mu budde buno ababaka ba parliament bali badde ffe ng'ababaka ba parliament focus yaffe kulaba nti government policies ebisuubizo bya government byezeekola pledges bituukirizibwa bwe biba tebituukirizibwa tuyambye tutya abantu kubanga I want to tell you, I want to inform you, the whole country is stuck. We are stuck. We are stuck as a country, we are stuck as institutions, we are stuck as individuals having these institutions. Gwatwa mubaka parliament n'omuleetera etteeka mubuliyise misinde mutuule ku mwezi simanyi mutuule ku munyenye nga zaaka tetwagala tteeka n'ofa kimunonga ofa ki kubanga bano abasajja bo batunuulira buli institution nga they are subjects. Essuubi tulimu nga ate essuubi lyeriwa you are supposed to create the essuubi twabanyonyola twabagamba nti biru zisobola okujja tewakyaliwo Museveni kyayagala wano mu parliament kino nkyenkubuulira teryasobola kikugamba kubanga abantu abasinga baagala okujja ne bababuulira bye mwagala okuwulira mbusimanyi nga beegula gye muli tewali Museveni kyayagala kuyisa mu parliament kati kyatayisa because almost all institutions of Uganda are gullible, including you the voters. You are gullible. There is nothing you can say no. Wakakati bw'otunuulira eggwanga ffe olumu twebuuza oba Museveni yafuga oba mutabani we Muhoozi yafuga oba bali beegabanyamu nti taata afuga emisana mutabani afuga ekiro oba mutabani yafuga emisana taata n'afuga ekiro oba baagatta nti tufuge bano kuba bali mu tulo kubanga mu budde buno oleese etteeka eryo lituyamba ki nga bannansi first of all as citizens of Uganda batuga kunyoza byakwerinda ebyokwerinda bitya gwe Saabalwanyi gwe Saabalwanyi aggala n'ekkubo mbu abantu obatya yabagamba asajja no bajja n'amalala ne basanga population nga naye erina amalala mayitirivu nga temanyi kyeyeetaaga. It's so hard and it hurts a lot okufuga population ngeri easily excitable ng'ogiteekateekerawo obukunkumuka n'ekyamuukirira the other day nalabye President Donald Trump ng'akyadde ekata. I took my 2 hours nga ngoberera abawarabu bye boogera ne bagenda bye discussinga n'Amerika kyenasooka okulaba nti Trump musajja si mwangu yabuuzizza abantu 500 nga buli omu ajja n'amukwata mu ngalo 500 people guests bwe bamututte mu palace ya Katari gundi wa Kata namugamba nti ogenda kuyimirira okumala essaawa eziwera bano bonna olina okubabuuzaako n'akikola ng'ayimiridde naye kyasinze okuneewunyisa
nti Trump bwe yagenze ekata ne bamugamba we are going to give you, this is part of history, tugenda kuwa the Sky Palace. Moving Sky Palace. Ne bamuwa ennyonyi ebalirirwamu $400 million. Bajita Flying Palace. It has never been given to any leader in the world. None of the leaders in the world has that plane. Kati Trump omayifo wano ne bakuwaka koko oyinza okubuukabuuka mu bbanga n'okyamuka n'otomera olugi n'okira ne bamwadde president oba Emil Wakata yamugambye ng'alwa namugamba, this is part of the history, millennium history, nti omusajja w'ekata omuwarabu nkuwadde gye bayita Sky Moving Palace worth $400 million. Teri muntu alina nnyonyi eyo, even the government of America. Okiwulira? Ne bagimuwa ennyonyi eyo kati debate yabaddewo eno America abasigadde waka nti ennyonyi ya Trump ng'omuntu oba ya government. So teyakyamuse. He remained like, thank you. Olira sebo Trump bamugambe nti tulina amawulire agekyasa agatabeerangawo, twakuwadde ennyonyi ya $400 million era twagituuma Moving Sky Palace, olubiri olutambulira mu bbanga. Ne bagimuwadde wali ffe wane waffe oli ne bw'omuwakako kasobola okutambula n'abuuka thank you kubanga akimanyi nti kiki kyayagala asobola okyetuusaako, alina value. Nesinga bagiwadde bawano byalifutu semisinda amawulide ne bakola buli kimu kyonna naye thank you singa kati gwe mutwe ku papula zaffe, singa gwe mutwe n'Abamerika abamu engajja beziri ewaka ezitaagala kukola zo zasigadde zidisikasinga, naye kati bano ennyonyi gye bamuwadde egenda okuba ya gavumenti ya Amerika oba ye ng'omuntu agende n'olubiri, kubanga ennyonyi tesangika ne mu Amerika tesangika. Eya $1 million ebina gye bayita olubiri olutambulira mu bbanga. Kakati ffe naffe wano tuganya okumanya kye twetaaga. Museveni bw'ajja n'abasuulira obukunkumuka, you become so excitable. Nononya abasoma basobola okumuyamba ti zino policies zoleeta gana amateeka goleeta gagenda kutuyamba kuba mu budde buno aleeta etteeka eryo is targeting the opposition. Etteeka lina amaaso, etteeka lyaleeta litargetinga opposition. Bamugambye mbu olw'okuba nti simanyi yajja wano banene bamulimbalimba mbu Museveni agenda zimba wano obwakabaka, n'atandika okusoma embeera, n'asoma obwakabaka bubeerawo butya, n'asoma tukoze tutya population eriwe ebadde wano, kye yasooka okukola weapon gye yasooka okukozesa emuyambyeko okutuukiriza ebiruubirirwa bye mu myaka 4 ye weapon of poverty. Bwavu. Gyolaba eyo gyagenda asanga abantu mbusimayi tuleese PDM, abantu bonna yabavuwaza dda bonna abayitamu tebakyalina ssuubi, n'abawa obukunkumuka ne bakyamuukirira, naye nga nabo bakimanyi nti oli akuwadde akakunkumuka tolina ddagala mu ddwaliro, bakuwadde akakunkumuka amakubo gaafa, bakuwadde akakunkumuka ne wooli bathreateninga okwevikitinga okutwalawo, bakuwadde akakunkumuka. You have no say in your country, it's just a smaller group of people. Etuula entebe oba etuula erwakitula n'esalawo nti kino tukyeddiza. Kakati ne bwe baleeta etteeka liri mu palamenti, kubanze nagambye omusajja omu nti palamenti eno nange mwentuula ebiseera bigenda kutuuka Museveni aleeta etteeka nti palamenti eriise nti ne bwana aba afudde asigale nga bamuyita president wa Uganda nga yafuga. Ekiseera bigenda kujja, mark my words, ebiseera bigenda kutuuka ebbago lireetebwe nti Museveni yaleese ebbago lye mu palamenti nti ne bwana aba afudde asigale nga afuga. Lwaki? Anti nkugambye ojja kulaba the eyes have it. The whole country is vulnerable. The whole country is vulnerable. All institutions are vulnerable. Anti nkugambye ayisa PDF. UPDF. Ali mu kukyusa UPDF. Lwaki omukulu ono bw'aba afaayo ennyo eri bannayuganda taleeta gundi minimum wage bill? Ojimanyi, do you know the minimum wage bill? Where did it die from? Wali badde otulaga. Because you have a lot of concern for Ugandans,
you wish them well. You want to see every Ugandan attaining middle income status. You should have advocated for quick discussion of the minimum wage bill. UPDF is targeting the opposition. Bamugamba nti bwomono obunywezi obwakabo wano bwogenda ozimba kubanga is building is kingdom wano. Soko tekewe biteeka bikangalu. Ng'omuntu omutwala oba wa bulijjo oba waki n'omuteeka mu kikooti kyammwe. Kuba kakati olwaleero bakeera ku makya ne bagamba mbu twakusanze oyambadde engatto ya Timberland n'olwekyo oyambadde engatto y'amagye. Ekimu ku kye baagira Yanga Bobby Yanga bamusanga ayambadde akagatto ka Timberland. Achajja bwe mujoze eggwanga lino atanna bategeera obwongo bwe bukyali Southward. Naye Bobby Yanga bamusanga ayambadde engatto ya Timberland abagabo ayambadde engatto y'amagye. Timberland atiba y'amagye. Ati nkugambye wetuli ye UPDF amendment eyo gye bali mu kuleeta misinde nabo bennyini abali mu kugikola egenda basangayo. Eno government wetaaga okuba nga oli soba nnyo. Bahaji Nadduli aboogera obusaka abaagirwanirira. Musajja anyumya akasaka n'okwata ku ttama bwe twali mu kasaka. Genda omubuuzo olwaleero oba be bagiryamu. Kati osanga gurupu y'abanyampi n'obuvubuka bwabwe obunyampi babustationinga ku social media. Ekyo kigombo kinni si kivume ekyo. Gurupu y'abanyampi n'obuvubuka bwabwe obunyampi bwakolera ku social media wawa busanga okwo nga buleekaana bukaaba kubanga bumanyi nti gavumenti yaabwe y'abanyampi bwegenda tebulina waakulya. Era ekyo tuva tukugamba nti mu budde buno gwogenza okulaba ekizibu ekiruma bannansi teeka lya UPDF. Okulikyusa. Of course libaddewo. Okimanyi ekyo libaddewo. This is an amendment. Kiki ekikutiisizza kuba tugenda mu kulonda. You want to suffocate every Ugandan? You deploy the banyampi everywhere you look, you are seeing banyampi only. Supreme Court yasalawo nteri mu mateeka kikyamu okozesa basivilian eri ebirala kati ate bo kye bawakanya. Anti kakati Supreme Court bw'oyagala kutugamba bw'oyagala kuŋŋamba gwe nga head of state ne mutabani wo General Muhoozi nti mwe musinga ekkooti etteeka esiga eddamuzi okutegeera ebyamateeka. Kubanga ffe bannansi tetubagambangako nti UPDF Act mbi ebaddewo. Why should you amend now, especially under influence? Ate nga tugenda mu kulonda n'abamu abaligambye nno bambi batya they are vulnerable bagenda kwesimba mu bifo by'ekibiina kyammwe mubatadde ku bunkenke nti balina okulegislating in the interest of certain individuals. So ekizibu kyaffe currently siteeka lya UPDF. Tulina ebizibu bingi ebiruma bannansi, ebizibu bingi obwavu bweyongedde mu bannansi. Tutakolinga abantu bakubwa amasasi ku nnyanja. Babagobye ku nnyanja amasasi gali eri. There are certain arm officers aba owning now the lakes of Uganda. You are supposed to pay them money okukkiriza okusobola okuvuba. And you instead of deploying aba police okutereeza ennyanja kuba naffe tukkiriza nti ku nnyanja weetaaga okuvuba okulungi. Ne tuteekayo majje ate eggobayo abantu gye babadde bajja awali ka source of income. So ebizibu bingi ebiruma bannansi. Ekizibu kyaffe ng'eggwanga si kukyusa tteeka ly'amagye. Bannansi okusirika oba okusigala nga bali quiet oba okusigala nga beemulugunya does not mean tebalaba kigenda maaso. Government yaleka judiciary nekola gwayo. Supreme Court. You should respect the judiciary. Yakikola without any interference. Ogambye Supreme Court. Ekyo ne kiggwa. Ogambye Supreme Court. Dayo honorable. Katutereze mu teeka lino. Tukola amendment. Tutwalire balutamaguza bali mu parliament. Kati kyenkubuuza whose government? I want to tell you it is Museveni and his son General Muhoozi who are the cabinet mbulirako nti cabinet ya wano yayimirira ng'ebizibu bya cabinet yeteeka lya UPDF.
These are individuals bebasaba kubanga bagala ku keepinga bunansi ku bunkenke tukutwala nkugambye nti omuvubuka wa National Unity Platform a young man bamukwatanga yambadde engato za Timberland mbwe engato ya maje oli yasebo so kakati fenga babaka parliament nkimanyi nti waliwo abantu bangi abali vulnerable nkimanyi waliwo bangi abatasobola kwogera twali bade to sticking in the interests of the people abantu batugamba ki kubanga mwe mugamba this parliament of Uganda is pro people siwe chali speaker Anita Amongo nga ayogera this is a people centered parliament but we are turning it into Museveni and Sons centered parliament because they bebali emabega weteka lino naba UPDF situbalabanga ko mu parliament nga bagamba nti ekizibu kyabwe teka lya UPDF. The representatives of UPDF in parliament, we have never seen them standing on the floor of parliament nga bagamba nti ekizibu kyaffe wano teka lya UPDF. Neda this good amendment abagiri emabega it is General Museveni and his son General Muhoozi Kainerugaba. The rest are quiet. Why do you think UPDF officers are very quiet? Wabalabyeko nga bajja nti ekizibu kyaffe ekitulume nnyo kukyusa teeka lifuga maje kubanga bano bagala kufugira ku bunkenke. They look for the Banyampi group and they advocate for such. Ani yagamba General Muhoozi omuduumizi w'eggwanga yagamba ensale nejja kujeopardizing security. It puts our security at risk. No, kati security kyogamba wetubadenga tekeryo weriri security ebadde at risk. No, bwelivaawo. No, anti nkugambe libaddewo weriri. Walabyewo abagamba nti etteeka obutawozesa bano mu kooti y'amagye. No, obutawozesa amagye mu kooti y'amagye okireeta ngani? Are you civilian? Goli civilian atandika kubanga constitution y'eggwanga egamba nti abantu bo bennyini banaalabanga engeri gye banaagavaningibwangamu gye banaakulemberwangamu naye gwe olw'okuba you have special interests ovaeri ogambe nti bannansi nti kimanyi ekizibu ekiruma bannansi regardless of the Banyampi ababiwolereza ebyo kubanga obunyampi bungi obuli obiwolereza ebyo naye gwe olaba ekizibu ky'abannansi teeka kukyusa teeka lya UPDF kusibira bannansi kuwozesa bannansi mu bikooti by'amagye. I respect UPDF era tulina bingi bye tubayisiza mu parliament and some of us legislators fe tuyimira ne tugamba nti naye nabana abasirikale be mulonda okurepresentinga armed forces nga teboogera ku biruma armed forces nga bajja kwogera bya smaller groups nenga teboogera tosobola kusanga musirikale wali mu parliament member of parliament nga musirikale nga ayogera bannaffe abasirikale embeera gye basulamu nga teyogera ku musaala gwabwe. Omusirikale obudde buna n'okubanga afuna at least 2 million shillings. Omusirikale w'eggwanga alina okubanga at least ng'afuna omusaala ogutandikibwako milioni 2 ogutandikibwako. Gwe lwaki olowooza nze omubaka wa parliament osobola okukeera enkya n'ogamba omubaka ali bubi naye ng'atenze nfuna omusaala ogusukka mu milioni 2 n'okeera enkya n'ogamba omubaka ali bubi tumuyiyize. Lwaki omusirikale w'amagye oba owa poliisi ye tomuyiyizaayo? Afuna emitwalo 5. They have families. Alina abaana n'abamu beepangisiza. Imagine abamu balwala otuukeyo mu units zaabwe ze babasuulamu eyo emubende eyo gye bateeka abasirikale bakubidde ku war fronts bonna babasuula eyo babaleka even n'abalala. Nze nsuubira bye twali badde tudiscussingako mu budde buno n'okudiscussinga ku peaceful transition. Museveni ogenza otya mirembe ngolese totagudde nkimanyi weetooloddwa obuvubuka obunyampi bungi n'abanyampi abalya mu gavumenti obangi abakuba mu ngalo n'abo bo stationinga ku media bo stationinga wa naye ffe nga bannansi tubadde twetaaga with us in leadership or outside the leadership twetaaga gye bayita smooth transition tubeere n'essuubi n'olwaleero buli omu kati aweddemu essuubi tubuuza omusajja agenza atya mutabani we abuukula y'abuukula mukoddomi we naye n'avaayo n'abuukula
tugenda okulaba nga kasaako k'abantu batono nnyo ababuukula mu ggwanga. The rest of the population they are very silent. So n'olwekyo nze ng'omubaka wa parliament ngenda mu parliament ne bwenva wano zira mu parliament newe wakubadde nti the minority are silencing the majority, tujja kusigala ku recording nga tugamba this law is for Banyampi. The amendment no anti nze kyenkugambye ekyo si kigambo si kivumo olwo lugero abantu abadvocating ekintu ekitagenda kuyamba banansi. Abantu baliyo basafaringa. The other day speaker of parliament yayogedde nti amakubo gali bubi wona across the country. Government ya promisinga wachite tuteekawo mateeka oba president n'aveeri ngali ni charge n'ateekawo amateeka nti tukole amakubo gano tusobole okufuna abantu baffe we bayita oba bye bakosa. Abantu balina zironi zimpitirivu nnyo amakampuni gaggalawo enkya n'eggulo nga gavumenti esobola okustandinga in neyamba amakampuni ago obutaggalawo kubanga gaemployinga abantu bangi. So kakati newakubadde ng'abantu abasinga bali mu tulo beebase nga n'abaalivuddeyo okwogera eby'ensonga basanga ku mikutu nga boogera bitalina nsonga. Nze nsuubira nti etteeka eryo tetulyetaaga mu budde buno. Twetaaga okulegislatinga in the interest of people nga naffe tulaba nti kye tugenda okwogerako ddala kiyambo. For example, emabegako wabaddewo gye bayita massive land evictions and still there. Abantu bagoba kutaka ekiro n'emisana, abantu bagoba kutaka everywhere. Twaki tetuvaayo nga parliament ne tukola amendment ze tulaba nti zigenda kunyweza ow'ekibanja ku kibanja kye nga zigenda kunyweza ow'ettaka ku ttaka lye, kubanga buli wolaga kati abantu bali mu kugobwa, abantu bali mu kubundabunda, abantu baweddemu essuubi mu kifo ky'okuleeta ebintu bino. Ze nkugambye nti nineteeka bagenda kulikyusa naye terikyusibwa mu interest z'abantu, likyusibwa just in the interest of a smaller group of people abalowooza nti okufuga Uganda bufuuse bwa Katonda bwabwe. I am yet to see a UPDF officer on the floor of parliament nga asaba abasirikale banne babongeze ku musaala kuba n'abasirikale nabo bantu nga ffe. Kyetaaga omusirikale nga at least afuna million 2 oba lunaku lusobola okukeera enkya. President Museveni n'akeera enkya n'agamba nti ababaka bange nina kubayiizayo ku kookulyako. Lwaki owa UPDF tomuyiiza ku kaakulyako afuna emitwalo 5 ng'atenza omubaka nfuna million 2 ng'omusaala ng'ogasseko alawensi wange. So kakati ekyo nze kyensaba nkimanyi ebirowoozo byaffe bisobola obutateekebwamu kitiibwa. Nkimanyi nti abantu bali eyo bangi bonna obwongo bwe baagulaagula dda nga baabupangisa dda ng'oli omulaba is educated alaba ebigenda mu maaso naye olw'okuba omutwe gwe baagupangisa nga tasobola kuwulira kituufu. But still amazima gajja kujja nti n'abali emabega w'okuyisa etteeka eryo nabo lijja kubakwatayo gye bujja, kubanga governments come and go. Era tosuubira nti olw'okuba oli mubaka wa parliament ogenda kubeera mubaka wa parliament forever. There are so many members of parliament betwali nabo mu 10th parliament, olwaleero tuli mu 11th parliament tebaliiwo. Era nga nabo babu ebintu bye twayisa mu 10th parliament nabo nga bibakwatako directly nga abantu. Ffe bannansi ffe tulina okuyimirirawo tugambe enough is enough. Kino kye tulina okukola kubanga at the end of the day lino eggwanga ligenda sigala nga lyaffe. Tetulina we tugenda kulaga. Bannaffe abamu baguza amayumba ebweru w'eggwanga ku musimbi gwe babadde banyagulula emyaka 4+. Bannaffe abamu balina obutuuze bwa mirundi mingi, naye ffe eno yensi yaffe Uganda. Bwenva e Kampala ngenda mu kyalo, bwenva mu kyalo nzira e Kampala. Era twalibadde nga ffe kye tutunuulirako ennyo naddala bano bannaffe ababeera eyo kulaba nti tufunye tutya kye bayita okukyusa obukulembeze okwemirembe. They may target President Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. They may target him. But after targeting Kyagulanyi Ssentamu, we still have Uganda. We will still have Uganda. There are so many Ugandans abagenda okujja bagambe twetaaga enkyukakyuka ey'emirembe. Tetugenda ffenna kwebaka abantu bangi babawamba babasibako ebisangosango babakuba
nze newunya state netuuka n'okugamba nti kati leero mwagambye nti engatto ya Timbaland nayo ya maje kakati nakyo bagenda ku gazeti nga mu UPDF act eyo nga bakyusa mu biru eyo nti bagenaga n'enkofiira emyufu nakyo kyambalo ky'amaje ebiseera bituuke buli kintu kyonna weni UP kyayambalanga kifuuka ky'amaje buli kintu kyonna days are coming nga buli kyambalo weni owa National Unity Platform kyayambadde state ekidefininga nti ekyo kiba ky'amaje so n'olwekyo tutangirenga ebiro bikyali tebabalimbanga nti Museveni Katonda na buno obubinjo bumwetolodde obukutte emmundu obutiisatiisa n'obuvubuka buno bwe badeployinga ku social media bwe badeployinga wo obubeereyo obutaakiriza ekintu kyabo kubanga nabo mwe bulya nabo biro bijja kutuuka nga nabo tebulina we bulaga. Okay, lwaki abantu basattira ku kya president okusinkana high command ne defense council li baga nti twegenda kukkiriza hooliganism mu byokulonda anywhere kati president okusinkana high command it's normal ebyayogeddwa yatugenda mu kalo netukoye fujjo anti kikirizibwa naye ebigambo ebyogerebwawo ngaffe bwe twajja wano mu kulonda kuno okubaddewo okwenaalemu okw'obukiiko obadde okulaba ku kyalo twaba nze nayimirira ne mbagamba nti Mwami Museveni yaleeta nga chairman w'enaalemu yaleeta ekiteeso ekyokusimba mu mugongo okulonda abakulembeze b'enaalemu naye naye atya okusimba mu mugongo era tasobola chairman w'enaalemu Mwami Museveni bwe yaddayo ewaabwe teyalonda yali atya okusimba mu mugongo mbu baali bamutegekedde omusajja ali awo teyasimba naye ng'atya you are the chairman of the party ekintu kyowagira nti ekyokusimba mugongo ategwa okutya mbwa abasajja eri baali bamuteze nga waliwo omusajja gwagenda okuwagira nga bamuteze bamukubireyo bamugati yo gwawagira tetugenda muwagira naye n'atasimba mugongo waleeta etteeka nti buli abagenda okulonda akalulu basimbe mu mugongo ate gwe otya lwaki gwe nga ku kyalo kwali kuba yagenda ku kyalo nga kwali n'abalonzi nga webali gwe nga chairman w'ekibiina ky'NRM wali badde ekyokulabirako nga gw'osooka okusimba mugongo naye lwaki gwe ate tosimba mugongo n'otya akalulu n'ekyokubira kye twabagamba kuba amazima gagenda kujja ebbanga ab'NRM baatugamba nti mu Leicester bali obukadde 2 si bwe kiri kakati wategeddeko mu kalulu kaabwe kana akali alaali akatali kakwetuuma abalonzi bameka abalonze mu kibiina ky'NRM nategedde toto ya bagikuwadde toto nategedde toto y'abakulembeze batugeba asatu ku buli kyalo ati bakwebye ebyokwetuuma asatu ku kyalo kyawa akakadde kamu mu emitwalo 2 asatu kakati tukugamba reality wekyagala okugamba government kubanga NRM and the state they are intertwined they are together kyogamba NRM terina capacity emanya muwendo gw'abalonzi babaddewo mu ggwanga abalonze ku kalulu kaayo kakati bedo kankuwe kubaze nasoma byanfuna figa gye baleeseeko abakulu eraga obukadde 6 6.5 million nti be batabye mu kalulu k'NRM but you claimed that you have 20 million supporters you claimed you as NRM that you have 20 million supporters kana akalu akabadde alaali akokusimba mugongo akatali kalike mubbira mu box ogambye gwe mwennyini nti you had only 6.5 million people who voted where are the rest naliwa ngate ne kubano omukaaga milioni omukaaga n'ekitundu waliwo abafe betwa deployinze okulondera munda mu NRM fenga abo opposition strategically njagala ndogende ku record ntadde ku record strategically abalonze mu ggwanga lyonna mu kabumyifu k'NRM babadde milioni 6 n'ekitundu owulira sebo population gundi toto kati naffe tulina betwa deployinze munda okutuyambako so ngo position ogumsango anti uliriza ate musango ki nti mwa infiltrating anti registers za mwa infiltrating registers za NRM era mwabadde ate wabadde oli register tewabadde register tewali register akugamba nti yalabye ku register yaba mutsama nga yakomyewo yabadde bya kivandulo nafe ne tugamba mu bavanduzi oteekayo ababo so mwasindise kuba ebitundu ebimu ekyamazima basuspendinga register si bimu kususpendinga abutundu butono nnyo bwakozesezza register
comment naffe katuyigire naffe tulina okukomandingira naffe munda nga bw'olaba bw'oba oyagala obuyinza olina okubaayo n'ababo munda so mwayingidde munda mwetuli mwenaale mweyo tulinayo bamemba baffe ab'opposition nga balonze owaabwe osobola fuga eggwanga lino erituli mu ngalo lyetugenda okukwata erituli mu ngalo nga tolinayo bantu bootaddeyo nga bw'olaba Museveni bwalonda obubinja bweno mu opposition ne bubanga bumuyambako naffe bwe tukola naffe tulinayo obwaffe tolowooza tyokulonda kwenaale mukwagenze mu maaso nga ffe twebase naffe tulina abaffe abali munda eri betwa deployinga nti tewali register mubeere ewaawo mwasuze mufumba omutwe naffe nga weetuli era bw'owulira nti omukulu ono bwe banaakubuulira executive muwendo gw'abalonzi nga siyenze tebasobola kukubuulira akadde kawedde but njagala genda mbasi but if I do that waliwo abanenya president w'omwami Kyagulanyi olw'ebitabo bye naye gwe ng'ombuuza nkubuuzizza let it be on record waliwo do you have any picture oba any photo ngeraga chairman we NRM General Yoweri Museveni nga ali mu kulonda mu kalulu kero C1 ke yalangirira okusimba mugongo nga ate yabaddewo ku kyalo kyewaabwe yaliwo ku polling station ne simulaba mu line ne ku polling station yaliwo era erinnya lye ne balisoma kakati gwe bw'omupokera ku makya n'opreachinga nti abantu balina kunywa amazzi munywa amazzi naye wakeera mukale kukonga muli musebo wine bakyanjawulo chairman wa pate olina okubeera ekyokulabirako ekyo kyennyini ky'opreachinze pate kyebeekola kyokola your presence at the polling station nga toparticipatinze mu exercise exercise naawe oba ogifudde null and void you were there why didn't you participate as a chairperson of NRM party? Why didn't you line up when they were electing LC chairpersons in your village? Nkugambye vice president se chairman wa party ya NRM. Nze ebintu bino n'olwekyo muteekenga amateeka nga nammwe mulaba nti ebyo bye mutadde mu mateeka musobola okubipracticinga gwe nga ssentebe wa NRM kyatwewuunyisa nnyo naawe okutya okwetaba mu kalulu ka NRM nga balonda LC1 kuba ku kyalo waliwo ng'oli highly guarded ne naye wamanya obuzibu n'obulemu bwolekera bannansi mu policies zo eza divide and rule. Esebo Mwami Kyagulanyi asongeddwa mu luno oba nenyezeddwa nnyo olw'ebigambo bye yakozesa luli bwe yali ne Honorable Segirinya wene Honorable Sewanyana ebigambo nga bikozesa towards Honorable Mathias Mpuuga yaddamu n'aga nti munzanyisa nyinza ogenda mu kooti era saa yonna Bobi Wine ne Sewanyana bayinza otwalibwa mu kooti babitebye okulowooza nti bagamba nti Mpuuga ye yasiba Sewanyana ne Segirinya. The people who have said muri mukweswaza mwe benyine abali kuluvuganya government look at the timing mwe mugamba gwe mwenyini naye mwami Lutamaguzi ogamba Museveni yakwata abawagizi bamwe at the same time mwe benyine mva nti si mwami Museveni buli kyo tubalimba akwata era yakwata bano ye Honorable Mpuuga are you being strategically okay feba tusomesa okubala ebiro bw'olaba abantu mu biro osoma ebiro era ffe waliwo enjogera gye batugamba nti ebintu ebitalina makulu to give them time ebintu ebitalina makulu tobiwa budde nze kakati mu budde buno fokasi yange owulira sebo eri mu byasabibwa akakiiko k'ebyokulonda electoral reforms eri ku kyasabibwa constitutional reforms si kwabo kubanga abo nga boolaba abo aboogerwako sibe bagenda okundeetera enkyukakyuka no Mpuuga agenda mu kooti n'abaagenda mu kooti agende omuganda agamba anaazina takumba kati oyo akumba Bobi Wine yamuwaayiriza anti wuliriza nkugambye nze fokasi yange kati eri kulaba tuyambye tutya bannansi okuva we bali kubanga we are stuck as a country but abo abantu ng'abo abamu ababeerawo some of those people abagira yagenze mu kooti tanaba lwaki teagendayo kubanga ffe tusoma ebiro mwatugamba ffe tusoma ebiro mu biro waliwo ne bonninnyako nga kisobola kuddamu
nonninyako nga nkulaba ne sikudda mugane nga nkyabo nninyeko anti nkugambye ensoma biro I major in majors I never major in minors ng'ebiro ndaba bikutte ebiro byakakati tutunuulira electoral reforms olese electoral reforms wakitozireeta tutunulira constitutional reforms tutunulira ono omukulu ayagala ozimba wano obwakabaka alowooze gwe bawadde amagezi nti buli muntu yenna gw'olaba amatalinga muteeke mukomera ne gw'olaba amatalinga mubajjeeko obugagga bwabwe mujja kubanga muba diffusinze kati ng'ate ondeetera sebo owuliriza kyensembyayo nakyo I major in majors I have studied to major in majors not to major in minors. Ekyo nkyogera ekiro n'emisana era alina n'abeejenti be uliriza ebigambo byange ebyo nkyogera ekiro n'emisana era alina n'abeejenti be abamuyambako okuzanya obubadi bwe wawulirako kwe bayita koloba koloba mulya siruyimba koloba masana gande mesa zokulya fene wawulya ko koloba Museveni alina bakoloba be abamuyambako bakoloba bakoloba mu opposition banji kakati nze nkugambye as Museveni uses these kolobas bakoloba I am majoring in majors era otochola kuntwalayo kakati nkugambye nze waliwo ebiro ne bwonninyako ne nkugamba yeso ninye naye sikuulidde focus yange tunudde eno sikutunulira ku bakoloba bakoloba bangi abamuyambako mu Luganda osobola okuyita banaddibanga oba bakunyukunyu focus yange ebeera ku Senamuluzi I don't care oba kunyukunywa